Petagesimu. Kahaji. Mukawulidde ako basse ne banya batandise video. Abasajja obeereeyo ng'onoonya ssente omukazi akusetinga. Haji sewa nena kasawuli ati omwana talina simu gwe just know. Bakutadde mu setup. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. When I went out to watching, I just since okubanga flower. Manya bampita simple MC Ndine the beautiful. Apple, the forbidden fruits. Abasenga gye bettanira 10 ku 8. Apple, the forbidden fruit, abasinga gye bettanira. Kati gobole ng'ojettanira saasirafu abali okumpi nayo. Okay, mu mawulire agatambula gwe ssebo banya batulaba gy'osinze okuba ng'otuwakinga. Abayimbi Eipas bagonza ne Eddy Musuza gumaninga Eddy Kenzo babadde kumbiranye the past few days. Yes. Simanyi bawulira ku story yo Apple. Nagiwulirako nga kintu kivira ddala ku copyright law eno gye bakola ki gye boogerako copyright asimanga neighboring what? Copyright and neighboring rights. Kati epasi yali agiquestioninga mukulu Eddy Kenzo nagezaako gikola ki ogimutemera agitegeere abali abana mu comment section ne bamugamba oli epasi akuseka kati kyasema okunyumira kweyo story. Then sometimes I think it is advisable for some people to just keep quiet. Over they get people. You pretend like over bafuna abantu baba preparing ku nsonga ngeze enkulu. Kenzo yakola blanda ennene. Etteeka liri copyright and neighboring acts. Kati yewe yawulira ekyo. Naroza bano ba neighbor batulira. Okategedde. Musajja mu musasi. Kati ka epas. Ka epas. Naya kasajja ka A-pass. Now, our embeera. People started proposing a musical battle. Apple, njagala yogeza amazima. Right now, bakera bana bagamba nti Eddy Kenzo agenda battlinga A-pass. Oli kusaidia. Musically ndi kusaidia A-pass. Ochikakasi. Musically ndi kusaidia A-pass. A-pass asinga Kenzo hits. Kenzo ina beat. It is okay. But bajibuliri. We are proud to say Uganda has a big award. Eddy Kenzo was a fire. Yali mwimbi wa maanyi. Kati akayimba keyafunirako BET okajjukira. Sitarosi omwana n'afa. Kitegeere. Era yagangende mu detail abantu bankyawe. Kayimba kyakala ka Eddy Kenzo komanyi. Eddy Kenzo alina obuyimba by there. Kuba obuyimba because Eddy Kenzo yagikiriza yagigana. Eddy Kenzo bato yagidismissing. On some grounds. Because you can't compete with the giants. Gundi Junior baita bukachere. Ensonga mayiro ensonga yagije. Correct. Yali egenda mulabisa. Musically Kenzo ine nyimba. He has its songs. He can battle A-pass musical on stage na amukuba. Naye uliriza anti. Taba planned kid. Uliriza anti uliriza. Maria. Anti uliriza. Bato eya A-pass ne Eddy Kenzo lwa yakubayo nga bagitegese nga bakkiriza bona eyinza kubeeranga mu cricket obulugo. A-pass tasinga Eddy Kenzo wa fans. Neka nikule ensonga lwaki yatidde. Ndezaamu A-pass asinga Eddy Kenzo ba fan. Just categorize it. Bafani ba A-pass uptown kids abasinga. Bana ba Eddy Kenzo ba board. Anti tebasinga, anti ba uptown tebasinga bali. Mama wininga tutwaje nitu forever uptown kid mu wanji netumuwagira. Anti yagata boss. Ne A-pass yo netu. Kati uliriza nno. Tulibana. Omanyi lwaki nze ensonga gyempa lwaki Eddy Kenzo had to dismiss this battle is simple. Eddy Kenzo akera machina kizo battlinga A-pass. Automatically it is NRM versus NUP. Ate
Fema fusojo tumanyi tukijanjawaza. Mukisusa. Lugogo cricket opo webanga yancha tubeerayo leero. Nga mulina okukakasa. Kati kyobamanya wewa bato yakubaawo. Ku side ya A pass like this tegendayo gimanyi. Shwingisa. Nina Rose. Oyizo newa bato kale nze gisabirira ebeewo. Tasobola. Kenzo yensonga lwaki. Kuba kimanyi right now alonga machi yali ayimba. Abawagizi be baasala eddiira abasinga. Yensonga lwaki olaba akigenda mtu alire ebbanga okukola concert. Kuba kimanyi talina ki. Neze I would suggest for the entertainment bit wakati okufuna ekintu bweki. Twakomalira washibane. Kiriza tuomerwe. It is okay gravity yakola ekivulu ne kimusaba tumuvuma. Womaleyo tufune ya gravity ne kabako. Twagala tunyumise ekintu kino. Entertainment ekomewo mu Uganda. Kale akalu Kenzo kwasiba yogera nti byakalu byagugwa. Lwachoze byakalu. Betukole ngo mukuru amaze okulayira. A pass. Tanaba yogera ko nti teba yasidise. Yo kibera kimu favoringa. Jukira erinnya libeera lizeeyo wa. Kenzo yagenda agamba. Sisobola. Kati mungeri negamba nti mungeri egamba mbu A pass is a junior. Kwani lwaki okukona kwa mukankana. Onzira. Maninja tukole show. Kukonye kwa line mpuliranga amasanyalaze agambise omwana alina amasanyalaze. Kenzo kiriza for the good of the industry. Okuganda kiraga nti oli akusinga. For the good of the industry, Eddy Kenzo kiriza button. By the way, mulibere industry ebuzemwe bugumweyo. Wali ogeza ku music button nayo. Habanai. Sagenda je nali njagala ogendako yali ya Bobi ne Bebe. Mama nge nankube nyi. Mara mchala seta awe bali nitusimira ddala. Kuba kolo omwana bali bagenda mulya bunyama. Nze nagenda kuya Bebe Cool ne Bobi Wine. Nengenda kuya Bebe Cool ne Good Life. Ne mwana. Kati bato ya Bebe Cool ne Good Life. Ebe solo fanana munge ya A pass ne Kenzo. Kenzo kiriza. Nchimanyi sente ofunye nyingi towetaaga sente na eri na business chikoleeta industry ngere jamalisiza copyright industry dormant right now. Tukali bugumu kati tukube kino ate ne oshimene anka sobolo tuwa sente muzee yennyini jaja musabba musabba kati bata jingira amaizo jingira amaina kubasa aiza kubasali musali. You see it is jaja muto jingira chiba chikola naye ndolaba nani ategesa kwa bitexa sente nobutasasula business perspective eyo bato egenda kuongera sente mbana Uganda webali nnyo amasati tugenda printing amasati ge pass the god. After to printing Kenzo that BET awards winner just oh my hand pass nenga ya pass kayimba ayimba afishimene Eddy Kenzo tamanyi kuimbira ku band tachikola Eddy Kenzo tamanyi kuimbira ku band pozinga agenda kuba gundi but twazitanga bata Eddy tamanyi big talent band okumenya ne band tekitegeza nti omanyi okuyimba ku band siba taina band Eddy Kenzo goyogera ku ize BET award ku recording Eddy Kenzo ye president w'abayimbi nekitegeza kikurachi we yadda mu luyimba lwono gundi oyafa lwasoundinga buli tamanyi kuyimba okay music tumukiriza nti bamutufosinze ne tumukiriza akayimba ke bayita chomisinga sikalungi chomisinga kati n'omwana omutezo nawe aziyimba there's no melody oluyimba sigenda nekasirike chichi nti no limbo okuwoma okunyuma okutuuka awo mbu nekamuze singa yo bate baoluza mama amala agenda bela kusaidi amalo ayinza okubeera ku epaso okulumya Eddy Kenzo nyamba linga baba akwata they have taba chaina beef because yagamba tasola kwenda kusaidi ya gundu linga osiba omeka nga ne wano ku gundi ku wano twabadde ku Eddy yabadde alumya Eddy Kenzo
Osiba wuli. Nga batula twalaba reme bifana n'Nyamutolo ne tulaba publicity. Kwa chera ba meetingire. Kale ba meetingire mbantu. Kale. Nsenku kaka sale mabera kuya epas. Tumaliriza video eno nga tusaba Eddy Kenzo taata ku lw'obulungi bwa industry. Tubadde tusaba okkiriza ebbato yo ne A-pass. Politics aside, now it is music. Talking. Mubere bulungi. We are proudly sponsored by abatunda ettaka ku bbeera yise kakadde kamu n'ekitundu kuliko amazzi n'amasannyalaze kumpi n'oluguudo. Mubere bulungi. Mwera.